tubabuuzaako mwenna abatwala kwagira live eddoboozi ly'eggomba nga bulijjo yo bad boy kazibwe. Mbuuzaako mwenna bannaggomba bannayuganda n'okutwaliza wamu ensi yonna abatulaba. Everyone where you are, thank you for watching, thank you for the time you put okutebanga otulaba wano kwagira live. Tubebaza nnyo obutajjanga okwo temuvanga okwo. Keep on sharing, like n'okubanga musubscribinga. Njogedde Oluzungu n'Oluganda. Njogedde Oluzungu n'Oluganda. Abambiddemu. Ojja kunzika nga tokomyewo ate ne mu constituency ya Busiro East. Omanyi ffe tusinga Oluzungu wano. Ebyawolokagga byoleese naye nga tetunnabituukako. Njagala okusooka okutumira ku bantu baffe abali manyi tetukyalina nnaku nnyingi nga tumalako omwaka. Newankubadde nti omwaka guli mu rounding up n'ebintu bingi. Togo buli bungi naye tusaba abatambula bagenda mu kyalo ddala okuddako ku luguudo n'olwaffe Masaka Road. Tubasaba mutambule bulungi, mwekuume. Mugenda mu kyalo newankubadde nti ssente ennaku zino yabbulabbula naye ne mu kyalo gye mulaga teri mmere. So temugenda nnyo kutuula nnyo mu byalo mubeera eyo. Muliikirize bamaama baffe bamaama bataata bamaleko emirembe. Genda n'emigaati bwe giba teginnaggwawo nga gw'okomawo. Bwe gutuuka mu makkati ng'ovaayo. Si bintu byakulemera eyo kulya migaati n'ogimala n'odda ku muwogo ku lusawosawo ne bamusima ne bakeera ne ku kibira olw'okuba gw'okyaliyo. Bw'omala okulyako k'olidde yitamu komawo okole aso kubanga aso embeera mwe tulina otutambulira bunaku. Naye tubasabira ennaku enkulu ennungi, tubaagaliza ennaku zino ze tugenzeemu muzikozese bulungi nnyo. Temwejaajamya nnyo, temutambula bubi, temuvuga sipiidi, mutambule n'obwegendereza kuba twetaaga balamu, twetaaga batulaba nga baki? abalamu. Ndi wano ne muganda wange wa Busiro East platform. Bwe temugana kuyitayoko mugendeyeko mu subscribing, mu liking video ze, yaggulawo channel bagiyita Busiro East platform. Nga naye eriko ebyokya. Nsaba ompeeyo ku mukisa gumu. Njagala kutumirako oba okuwisinga amazaalibwa amalungi Omumerika wange. Omumerika yazaalibwa ennaku ezo. Ali mu mwezi gwe gumu ne Jesus. Ate kyewuunyisa nze nga 25 nzaalibwa. Era ennaku essaawa zino ndi mu kiseera kya kurisivinga birabo. Bampa bampeeko Jesus wafulumira gwate oba okyayogera. Kati Omumerika wange ntuusa omukisa okugamba nti newankubadde tetwasobodde kujaguza naye twajaguze era twasigadde obimanyi. Kati amazaalibwa gatuukawo ekibuga kikwata evvuubu. Omwana yasinika nnyo ebinnyo n'antama. Kamba ka Katonda. Nze ng'omuntu yantama yasinika ebinnyo n'abimalayo. Muntu ki Omumerika ki atakwata wadde $2 yakakankuki 10 nange 10 tuveko kale ngeri gye tuvumamu. Oyo Mumerika. Naye ebikofiira ebiri mbali mamu muri b'Amerika. Twayogeddemu n'angamba ekyamazima kiri nti tutegeke tufune engeri gy'asobola oweerezaamu ssente kuba eri bakozesa PayPal account. Ate mmwe mwagala mobile money. PayPal. Kati bwe tunaafuna PayPal account ojja basobola tusindikira ssente. Tajja tukozesa mirimu mingi. Yalwana okulaba nga ye kale zituuka ku simu. Ssente zitutuukako. Nja bimutegeeza. Naye nga bambi happy birthday dear princess. Omanyi Mumbejja. Dear princess. Komaawo. Tukome ku Mumerika. Baagala okubuuka bano bakadde Saudi. Happy birthday to you Mumbejja. Weggomba omubwati. Ano ya. Atutambuza akannaginagi. Naye nga buli kyonna kikiri kijja kuggwa. Kale mwebale kuba. Njagala okutuusa okusasira kwange eri mwenna abafunye ebizibu na mwenna abatuukizaako embeera emu oba endala nga twagala okubakakasa nti omwaka tugumalako ebyo tuba tubisuubira naye tubeere bagumu. Omukyala awo bambi Tababinzi. Omukyala Maama Jole. Abasiga bamanyi nga Maama Jole. Abadde alina akasaluuni awo. Bw'otyo bakayingira bw'oti ttaba ovudde ku ezo gadeni eziri awo. Abo wati awo. Kyalo yafudde bambi. Badde mukyala John. Bawe bamuyita John. Omukyalo twamujja ku interview nga tuli ku Kabiti nga tuli ku street yo Agida Live. Natuwamu bambi akadde. Abadde mukyala nsanyufu, mukyala mulungi. Naye tumwagalize bambi olugendo olulungi olwo. Ffenna
penale kubo just kaba kadde katono tutuusa okusasira eri famire ye naffe ab'emikwano tunyoledde wamu abaana ddala abaana omwami ne famire mukama abagumye naye ng'ensonga bwe zitambula tuli kwagira live eddoboozi ly'eggomba ate nga twagala okubategeeza nti lino lyokka eddoboozi bw'osobola okufuunira amawulire agaffe eggomba nga gali amatuufu bw'oba togafunye kuno kitegeeza amawulire agaba mafu nnyo era amawulire gonna amatuufu olina gajja wano bannange tuli mu December mu mwezi ogusembayo mu tusigaze ennaku ezisawera 16 nga tulawuninga po omwaka tuyingira ogujja era omwaka ogujja nga 15 kulonda babaka ba Parliament wewa waliwo Walukagga byamumyuseeko dda naye ennaku z'okulonda zo zisembera ensonga za Walukagga ye ng'omuntu nze nyinza nganze ali mu constituency ye nyinza okuzoogerako nga professional journalist nti Walukagga bamugye mu kalulu kano olw'ensonga nti bayina ensonga ezaabwe ze baagala okuyisaawo naye nga njagala okukakasa bannabusiro East nti Walukagga ebitundu 80 ku buli 100 yandidda mu kalulu olw'ensonga nti kakati gundi yennyini eyamuwa empapula ezo lwakupozi ng'afunye nga balooya omusango tebagutwapuse ki bulungi naye nga essomero gye yasomera abamuwa empapula ezakuba nti bamukkiriza okukola ki okwesimbawo bwe banga bizze nti tagenda kwesimbawo baba balina bingi nnyo ebyokuddamu ng'essomero n'abakebera empapula eyo institute bagiyita something emalayo negamba nti kati empapula zino ziri egiti ono omuntu yeetaaga okwesimba kiba kitegeeza nti akakiiko k'okulonda kakubye mu bituli mu sekita ziringa 2 kako kituli ku kakiiko akasunsula abazze okwesimbawo akanuupu kitegeeza nti akakiiko ako kali tekayimiridde tekali qualified kusunsula abantu bazze kwesimbawo ekyokubiri akakiiko k'ebyokulonda nako kekubyemu ebituli ekyokusatu university gye yasomerezamu empapula era Walukagga bavudde mu kalulu kano in case nga kizze kyesesuubira nti kisobola okubeerawo Walukagga balina omuliyirira institute gye yasomera obutagibalamu kitiibwa n'akakiiko k'ebyokulonda kabanga university akagikubyemu ebituli tibyekola tebitegeera naye nekya Walukagga kali kya institute oba ekya university Walukagga teyasomerako ddala kwesifa ne 6 yalina kuyita bbalibbali bwati kugenda ku university direct ekyo ekya Walukagga kino kireetera nange ŋŋanzi nange kaneetekeko nti kale susumye e6 njagala baka ba Parliament eggomba nakwesa kulukujjukujju nga lwa Walukagga si lukujjukujju kuba kati ssaawa zino ekintu okyetegekera era ne Walukagga yakyetegekera kuba nawuli agamba bamutikkira oba bamuwa olupapula olwo ng'amaze okutuula 223 oba 224 ate university nabanga agimaliriza so ka process kaali kaddiirikwe ng'oleddera abagala fuuka meeya anti kati obwa meeya tebeetaaga nnyo qualification z'amaanyi naye kati bwe yafuna ekirowoozo ky'okujja yeesimbewo Walukagga yagenda n'addayo n'akola ki atereeza empapula ze asobole otuuka ali kasuka kasunsula ng'ate sayina okukola ki tebiwerako naye mu kuddayo abaali tannabakumaliriza naye ng'ate ekisa kituuse ekikola ki ekyokwesimbawo ekyo kakiiko atandise okusunsula naye nga waliwo empapula ezimukkiriza okuba nti asobola okukontestinga kati yandibadde agenda okumalako ekisanja ng'ebintu byonna akola ki abiyina so akakiiko k'ebyokulonda mukulu by'Abakama babeere n'eriisa ejjogi ku kyokujjamu kwa Walukagga kubanga kigenda bateeka nnyo ku minzaani okuvaamu kwa Walukagga kulina ebinnya ebigenda okukyuka mu constitution y'amateeka bingi nnyo ebirina okukyuka era bw'anaaba avuddemu binnyo bijja kukyuka mu ngeri gye bataputamu amateeka g'omuntu aba tasomye ng'azze okwesimbawo ate ng'ebintu bya bannamateeka yes so tujja nakulabako bannawulyako waliwo noono Lwashande yayina diguli y'amagye yayina Lwasande anti Lwasande baageza kubanga ene waffe busire ebintu abalwana Walukagga bangi kuba ekyamazima Walukagga tukkirize tugaane
Busiro East aginako ebitundu 8 ku buli 100 amaanyi agayina omuti ogukola ate n'ekirala Walukagga kyakuno okuba nti bano abasajja baamulwana nnyo. Omukulembeze yagenda n'amugamba ayimba oluyimba olukola ki olutegeeza biki ebigenda okubeera mu Uganda empya. Ate ye bwe yayimba yakuba ebikonge byonna n'abiteeka wansi ng'alumbye ne kiri ekyaffe ekyeri ewa ku Democratic Front Mpuuga bonna n'abateeka wansi. Kajjukira abasajja baludde mu system baalina omukuba okulaba ng'addayo wansi. Ne bagenda bakebera empapula. Sente bateekamu nnyingi nnyo kuba nawudde ennaku ezo gundi yavaayo ani Honorable Medard Sseggona n'agamba nze bwe yali ankuba yali ayagala nve mu Kalulu kuba bonna lwamubuuza nti lwaki wajje muno muki n'agamba nti siri n'amugamba nze gwe yali kakiiko ka Dabufuzi naye bwe waba ekibeera nti naye nze gwabadde nze yali ampa mmere bwe mba mmuggyeemu ze yali ampa mmere kitegeeza nti so kati mu nsonga eno Sseggona ali ku ffumu waggulu bw'ati nti ayinza okuba alina amaanyi omukulu gwe yawaayo era yagamba byonna kuba abakulembeze bangi nnyo abeesimbye mu Busiro naye yagamba Sseggona yali mu nteekateeka z'okuba nti ayagala okunzijja mu kalulu kubanga ekyamazima kiri nti Sseggona essaawa zino yadeclininga ku buwagizi bwe yali ayina takyalina buwagizi muno era ne kati abamuwagira abalinga abamuwagira bamulyako buli ssente. Nalabako wande n'akatambi kamu kaafulumako ng'alina waagenza ossaba akawo ne bamugamba afa tetukwetaaga neŋŋamba binyo bimutuuseko naye ne yeewuunya obwekitiibwa naye nga Walukagga mbakakasa bannabusiro nti Walukagga ensala bwe kitaabe ki Walukagga wakudda mu kalulu era olw'ensonga nti bingi nnyo ebirumira mu musango nga 15 ku Mande namulabye ng'omukulembeze addamu omwongera fula gundi ambuleera yamwe nti nze Walukagga ku lwa Busiro East gwe nakwasa ki manvuuli eno era nziramu gimwongera ogwokubiri nga mwenna mulaba naye n'akakiiko k'ebyokulonda KNUP ekyamazima si kasiru kubanga waliwo abasajja waliwo Sseggona waliwo Magoola naye bonna obalaba ebibavaamu oluvannyuma lwa munnabo okuva mu reesi nga byonna tebikwatagana kuba nalemu Magoola awo ennaku ezo ng'agamba nga alinga akuba akakiiko k'ebyokulonda ke NUP ng'agamba nti ye yakimanyaako nti bagenda kukola ki kujjamu Walukagga era ye ne bamuwa akatebe tiyagira akola ki yeewogoma ogamba teyakikozesezza wa kamera ng'ayagala propaganda y'abalunzi manya akuba propaganda abalunzi bakirabe propaganda onoomulaba olina okukola propaganda ng'ate takwokesa wabakulu bakati ekyo kigabo bw'okyogera newankubadde ekibiina kiba kyaggamba nga kyaggamba tosobola kwogera bw'otyo ekibiina obwanga wakikubye balubongoya bonna oba batadde wansi baba tebalina kiddako ndowooza yakikoze kubulidde era baagamba omuntu yenna abadde ajjidde ku kaadi ya Nuupu bwe tutakuwa kaadi oli waddembe osigala ye n'akozesa olukujjukujju n'ajja independent ekitegeeza yeeyambula ekibiina nga tinajja akozesa eryo erinnya nti nze baŋŋamba nzireke ebbali biki sitoole naye nga ali mu kunoonya simpasi yaginoonyeza bubi tesobola mwogera bwatyo kunoonya simpasi kubanga Walukagga ne bw'aba avuddemu yesasobola okudda emabega we yasobola kudda emabega ng'omusajja akwogedde ebigambo bifaana bwe bityo kubanga oba n'obusungu eri banno abaakuteekamu bwesigwa ne bakuwambuleera noga abasajja bampambulira nga bamanyi bagenda kukola kikunzijja mu kalulu ate bawoono kiba kitegeeza wayitawo ebituli bingi nnyo ku kakiiko k'ebyokulonda aka NUP kyensaba yandibadde anoonya simpasi mu ngeri endala nze Magoola nze mbadde muwagirayo omuntu abadde ankolera era musajja wange siri wano nti mukuba naye engeri gyanoonyezaamu simpasi si gye nabadde nsuubira ngolowooza nti alinga omukenkufu nabadde ndowooza nti alina ekintu kyasobola okuleeta ekyenjawulo kyabula nze bakadde kabaddewo kalungi akafunye katuufu olina okubbira sho ate olina ozannya sho anti kati ekiyimba ku makyalo bakeera nga bajjeemu gundi Walukagga yagamba yakeera ku makya omanye atambula n'abantu balinga 20 ya ttiimu n'akeera addakaza n'agamba kakati okwesimbawo si musango Sseggona yajje munne mu kalulu naye nga lwaki ojja munno mu kalulu amwambadde owenalemu ayambadde owaki owa independent namugamba lwaki ojja munno mu kalulu naye nze kyensaba Walukagga baba bamugye mu kalulu nga kiza bamugjeemu kyabakola kiri ekintu kimu
akwate ebintu byonna babadde atadde mu ambuleera abireete ewange biteeke mu bbaasi bituze mu palo nga kirabika ng'ekintu ekiri fane nga tolinawo omunenyeza nga kyalina okwogera nga munnabyabufuzi naye kati ate owa NUP eyaliko mu vetting ye niyitamu wandibadde oyogera ebigambo nga kuba kati abantu bannayuganda bazibu nnyo bo baali bakyuka dda nga tonnaba kuyogera badadde nga bagamba bawalukaga bamummye tugenda wamagoola ate ku bwereere kati era bwajja mu media natandika okwogera ebitakwatagana olumu media eno excitement abasajja abantu erina bwe bakuba ne bavuga speed oli n'avaayo ng'olowooza wano ng'akyasirise omuwa obudde noga mwana oyo kati waliwo incident yatuukayo y'omukyala ow'Emityana bamuyita Nabbosa Nabbosa yali azanya katemu mujjukira omukyala kalungi kali awo Nabbosa olw'obulungi bwe ku feesi ekibiina kize kimutaddeko kaadi kimusimbye kaadi buli omu alowooza ettaala oliraba eriri awo kamuntu afunye ne kaadi kalaga kakyala kagezi n'akakyala kalungi ate kagezi kyakyala ku TV station y'emu etuuka n'avaamu ebigambo ebimu nga ye n'ebigambo bali bwe bati abaawukana nga bali bwe bati omuntu onoonya Nabbosa noonya n'ebigambo ebimuvaamu nga byanjawulo togamba ti ndake nga tonyambaddemu mpanvu emu nnyimpi so okuvako olwaka abamuli emabega ne bamubuulirira siddangamu mulaba wantu wonna ekyenkugamba nti ebiseera kati kye kitawaanya musajja waffe Walukagga media ate n'ekirala ayina kye bayita bankugamba enkya ffe nga buso tumwagala naye ayina kye bayita urban excitement mu kwogera Oluzungu si bintu bye asigale mu Luganda bwaba tebamukase kwogera Luganda kyesaba ndi wano tebakase Walukagga kwogera Luzungu aluleke weesibako lwaki luleke bo buli omu weenyumiza mu kyoli nti gwe bakumanyi era n'oli eyamugamba ddayo asome yamugamba Walukagga mwangu nnyo okuddayo soma naye agenda asome Oluganda mukulu Sereko yamugamba bw'abaddayo ng'atwala gundi zalina okutwala Oluganda lwe lukulembera wamwe muli zinakasigirwa ate kati Walukagga bw'ayogera nnyo Oluzungu kati atatta ekitiibwa ky'amannya ga Kabaka ensambu mu abiri abanga akitta ate nga twakimusimba amannya ga Kabaka ensambu kati ate atuuse mu Luzungu toli wa Queen nafa babusiro institute ate n'ekirala Oluzungu luno olulaba Oluzungu Mukama akuyambanga naye oba tolumanyi naye ng'oli fluent bw'oyogera Oluzungu nga toli fluent nga lumenyekamenyeka bakwata mangu ensobi ne bagamba naye ono afuluwe ne bw'ayogera embogo mugamba omusajja afuluwe nga Bale France bwe yakolaga ku UBC kati olwogatta kati ogenda okugira ekigambo kino kati Walukagga the boy from Busiro East you know they got the accident oh God you know I'm paying this lawyers to these lawyers kati obo oyo kya kati Walukagga kye musaba Walukagga simulinaako buzibu nze kuba omuntu gwe mbadde mpagira badde magoola nene Walukagga ne Magoola ne namulabye byamuvuddemu tebyansanyusiza nesigala nga ndi awo ate akamanvuliko kyakanyeenya mpola nedda ze ni musajja wa muti ndi musajja wa mpuuga era njagala mwenna abandaba nze ni musajja wa Democratic Front ekibiina ky'entandikiddemu ebyobufuzi sigenda kivaamu paka okujja ngo oladde milioni 8 ate nga n'okugirako ebigambo ebyenjawulo ebinkakasa lwaki nnyingira ekibiina bali abasajja be tulimu bampuuga basajja bateeketeeke abateeketeeke bamanyi buli kibayita ebyobufuzi kyova nti Walukagga essaawa kye kimusumbuwa yalumba abasajja mu muzannyo gwe bakola ki gwe bategeera emmere yaabwe kati ye n'agenda ku microphone n'abakuba kakota oyo namugamba sima yeye Luso namugamba sima biki sajja ne banyiiga naye ffe tujja kuzannya ne bagamba kati omusajja tukoze bw'ati ffe kyokkola tukimanyi tugende mu mateeka kyemmanyi Walukagga baamukanzeemu naye nga ndi konkosuwa Walukagga ebitundu 8 yandidda mu kalulu ka Busiro East era abalonzi be temuggwamu ekyo kiri shuwa kuggwe kunze bw'ogamba nti ebitundu 8 ku 10 Walukagga bamulinde waali lwakuba nti babadde bamuteekamu ka buleeki bamulage nti kabadde nti Walukagga olubadde ofuluma abadde tafuluma n'ayogera bwogezi abadde afulumira kwaka akayimba
ke yakuba abakulu oluba bwati mu mayi balina kigundi kibafulumira ki super custom olufumirayo omuntu ajja na kazindaalo ng'atandika obbamenya ow'ebizigo eyeyerusa ne bakuba endulu nevuga kumbe power hapana people power then you be everywhere ne baga yoyo wafu kati abasajja abasajja nakakasa abasajja bannabyabufuzi baagala social media n'okusinga ekintu ekirala kyonna tebava kati kwe kuli obulamu ate mpuga yatuuka nga kukitebe kya Democratic Front ng'oluyingira woofiisi nga JSC owulira TikTok kati gwe okola kavidiyo kalina visit kalina balayika babiri naye ng'omukulu kamutuuseeko wena likes 2 naye ng'omukulu kamuntu waliwo abalabira eno mu page for you yabasirika naye mba muno neyakalabye n'akadawuliwo neyaga mpuuga sokolabe kibakwogereko kati gwe buli vidiyo gy'oteekawo kimanye terina omuwendo ogw'amaanyi gwegenda nze nateekawo Jessica vidiyo wano nga njogera ku nsonga zaani za Honorable Witonzi Juma Kiseka walabye nze simana gye kali essaawa zino naye kyemmanyi katukadde mu galale akayina Honorable Witonzi Juma Sebo tukubuuzaako tumutumirako ye ambassador East African ambassador agenda yingira East African Parliament ate mu PLU ekyo ekisinde kya Muhoozi ekya Kaine Rugaba Muhoozi ekya PLU atwala Gwetampiki era wamaanyi nnyo so ensonga za Honorable Witonzi oyo omwami ono Honorable Witonzi yakukabirako ebizibu batonafuna vidiyo eyo kijja kukakata kungikuweereza naye agina nateeko bagina naye bw'oba ofunye obudde gimuweereze gimuweereze alaba obulumi bwoyo obulumi tulina bungi sajja bano kati bakulaba ng'oli ku TV otambula buuti otalina bwatambulamu manyi the lion alina bwakolamu yagenda n'ajja ku mukulu gwa birthday ya Salongo Semata kati okumanya omusajja oli mubambi Mukama yagamba Filipo sokolabe kwata okuva wansi Versace yambuka labye netudde mukulu nenga bannange nali wali nenga mukulu tusoze Juma kikyategeeza talina kimugendako ku mubiri anti yayambala engato emu neneetunulira nze nga temmalaayo kati ng'olina ndi mitolo 15 engatto yokka olina kukwatako engato emu eya kugulu kwa ddyo ngende wetuuseeko ebyetaago Witonzi Juma tukutumirako nnyo Witonzi Juma naye nga tuweeyo olunaku tujje tukumiitingeko alina akalala twogere ku nsonga zaffe kati oba zino empeta zayambala zino ezizimbe ozimanyi alina empeta ekomye eyakanga essaawa alina ogambe nze nalaba ngatto yokka neneebalabalamu ekisaati kyange kya mitwalo 2 engatto y'emu eya ddyo emitwalo 2 naye nga Witonzi Juma mwali mu nsonga za NRM gomba okuba yatwala ekitundutundu kya Gwetampigi so ali busy obudde buno kyemmanyi ti asikasika eno era by the way ndabyeko n'akavidiyo waliwo omwana mu taata wa Witonzi Juma ne mukama ffe Semata bamuyita Muzeidani Mwesigye ava eyo kyayi alina mutaane bamuyita Samuel Beegira nga nolya Samuel Semata katoli ye Samuel Beegira Seven yamukwasiza fulaga y'okubeera kuli abavubuka mu Central Buganda mu Central Region ye Buganda yonna so Sam Beegira konjwa Jason muvubuka muto mukwano gwange musi Mike yamutembeeta ennyo yamutambuza nsi Mike yantamako kimu kulya ssente yekka nenga ali musene kazirya kokka kasajja kakwata Beegira kamulina bwekati tekamutani bwabanga abuka mu bbaafu ng'ava kunaaba wano ebigere biri byakuba bwatanonya ettawulo aba yakazedda nga kamusiimudde dda okuva eno wansi naye nagenda okuddamu okwekeberetekamu musinga yakufunye lozo zobaako wodda naawe tewali ttondo lyatuzirikoona wali Beegira wali Beegira va ku bino byosanga Semata nga atuyanyemu akatuyone kagwako wansi asobola oli omwana ng'era obutambala alina ttawulo buli kamu kugamba omusajja abanga ava mu bbaafu aseerera agweko eno tulabe oba amazzi gakunkumuka nga ttawulo yamuyonseeko naye mwana musisi ettima lyaki
Omusajja muteeka abuuke kajjeko ebweru ng'ate naffe tusiimuleko naye si bwe gwasiimula wekka. Eyo si mutima mulungi by the musi. Kizito Ivan. Kizito Ivan bannange yagwa. Kizito Ivan by the way abasinga olaba video yasatuating ennyo okwagida live. By the video erimu 2.8 M. Alaba miliyoni 2. 2.8 M ku TikTok. Abagiraba ey'omukyala maama oyo yali awa speech n'afa. Yagwa. Twongera okuddamu clarifying ensonga zino. Yagwa n'afiirawo. Abasawo bagenda abantu waliwo abasawo abaaliwo mu bwangu obwo naye nga balinga basatu ne bamukwatako naye ng'olwedde ye abangi nnyo abaali okwo ne mukomentinga abamu simanya kadi yakasimanya ataaka simanya ati wiki simanya eddogo microphone yalimu obutwa what and what but all ni all mukyala yafa nengoza kyali kiki naye musongezi basawo bagamba ki omukolo ogwo gwali gwakutikkira mukwano gwaffe era muganda waffe Kizito Ivan nga ye vice wa LC5 wa Gomba district omukulu yabadde amyuka oba kikyatambula era yakyamyuka yamyuka omukulu Kiviiri Godfrey yamumyuka eyagibwayo kyongereko kyaliko naye bamujjeera tazze muka nakunga 12 era olo yavaako naye nga omukulu Ivan yali bamutikidde degree mu byamateeka nakola akabaga ke Friday kali kasiki Saturday ne bakira okusaba ewaabwe waka ekanoni wamuzeeyo makage then natwala party waliwo wa Sam kanoni nategekerawo party y'abantu bonna bikayize eki kusaba kuwedde n'ayita then abantu batuule speeches birabo bwezityo ngera bono tegeka akabaga yes bamala omuyita madamu nasi tukasiime timunange abaganda tuli bankwe biki story naye Ivan ye si wankwe musajja mulungi era ntwala okwebaza kwange Ivan bambi nga olaba speech ye no speech yasembayo ngayogera ku mukulu Ivan abeeka yabasibudde ngeze ku mukolo batabani be bali eri bawala be sister gwe yagenda ku mukolo afunye mu buzibu tatugeze ne ku mukolo babakubira masimu ky'omuntu agudde n'afa naye mbu ebintu byali muko bakagwandiza ettaka sigino so munange ensi temaliza mbwerere ate ffenna ensi etumala ali n'ekirala abantu kye balina okumakira ekintu kimu nti obulamu buno obulaba nze bwe mba ngeze kuwummula kati ate oba osigazza omutawaana gwa ogw'okweraliikirirako nti Filipo natta waaki naye nga tutuusa omukisa guno tutuusa okusasira kwaffe eri famire y'omugenzi oyo eri Kizito Ivan ekikanga bwekyo kyamukwano gwo era kyagenda mu likodi nti kubanga ku graduation eyo Kizito Ivan tasobola gyerabira mbulamu bwe paka n'abantu bennyini kyagenda ku likodi n'abantu bennyini kati okubanga obudde buno nga ninga ayagala okulagira Kizito Ivan oli omukyala yafiira ku mukolo gwe kiba kimala kati omufuna obulungi ajokera omukazi gwe balaga Katambi yafa yagwa n'afiirawo omukolo gw'oyo omusajja gwe tugendako gwe tugenda okola bwe tuyo omukolo gwe omusajja so kale abadde ne kalya ye n'amanya gagazindi ebbali naye ate kati kino kyekikangabwa kyagattako ate toffaali so twongera okusabira naawe mukulu Ivan tumanyi mukwano gwe ate wadde mukwano gwe nebyadala ate waawano nsanje yaliwo wano kitemu wano yali mutuuze waawano era walukaga yafiirwa omulonzi munjogera ennyango so eggomba nga tuyiseeko kaawo eggomba omuliro gye guli naye kubuulira ebigambo byekiddamu kyogere obudde buno bwe tuleeta statistics nga bwe ziyimiridde eggomba mpozi zibasaana aliyimiriza ngalo zange zinaalaga bulungi nnyo kuba kati waliwo omu nga muwanvu nnyo omu mumpimpi omulala nga mumpi nnyo boogera manya butitizinga bususi bwada bwe watya ne mu kalulu basajja ne bagira ejjambiya bono nga 5 nga ggwe kati nga bwe nkulazeeko ku gundi eyeefulumye Anise baakulembedde
tonyengeza bya bufuzi nedde gwe kakano kantu ekyamazima kiri nti kakogere ekyamazima kiri nti nagwe bo bayimiridde abali mu leesi abali mu leesi nze mpanganzi abalala bo tubagasse nze mpanganzi nga ggwe ndi Munagomba ate nga ndi mutuuze w'ensangi ate nga nnonda Walukagga Egomba East constituency tuyina abantu bano wammanga tuyina Sazi Godfrey Ewakole Nume Flaga Beyala NUP akomyewo kisanja ekyokubiri bamwongere kino tomuyisaamu maaso abadde inkampenti abaddeyo gyali tuyina Dokita Alice Kirumira oyo ekizibu kyalina kiri ekizibu kimu alina emigo gya kitaawe mabega naye nga ndibadde w'amaanyi akatimba bakuba ne bwakola ekyenkana kitabagamba mbwazza bintu kitaawe bye yakola ki ne lwaki kitaawe teyasasulako mangu ku mabaane just kale njogera nga ne tubaawo taata we amabanja mwana gali mukusasula nga manene oba osanga taata yayaki manya abantu bano balawo okutegeera nekisoboka okuba nga taata we yayitidde mwana nagane si kuba Dokita ayinza okuba kitaawe yayitidde mwana asasule ku biwundu bye yakola kubanga kyaketerete ebbali yaterekanga ennyo Dokita yalisomanga mu Bulaayi yakoze ebintu bingi mu kaseera akatini yazimbye amasomero akoze kiki tulina akasomero tunagerageza wagenda kakayumbe akomukadde yali akazimba nagamukiveemu waliwo ekkanisa yawa gye bamumye ye Kanziira nsaba kuntereezaamu either Kanziira oba wa somero bakkanisa yagenda ogizimba nga bali ku kibanja simansolera naganze enzimba wali land title saba omukisa gwabwe ne gubanga ogubaleka naye tegwabaleka nti yabalekera ekisuubizo ky'okusooka bafuna ekyapa omuntu eyapikira esanyisa ennambo gizimba omumanyi kitegeeza nga mubakazi nakusaba akalulu azimbye ekkanisa azimbye ekkanisa Bowahozi akolokosa amakubo agamu ayambye ku bakadde abavubuka abamu abakwasizzaako ajja okwogera ku nsonga za kalulu ne mumuyisaamu amaaso anti kyekyenkugamba nti omusango yakola munene mu myaka 3 asobodde okukola taata ebyamulema mu bisanja bimeka 3 sina 3 bino kati kitwale nti omwana atusasudde era bwe baba abantu tebalonze Dokita Alice Kirumira ofukamidde ku lw'okwebaza ku baba ntuuse okwebaza eri famire ya Ssengu nti weebala ati tozizzaako ebitundu 15 ku buli 100 ku bulumi bannagombe babadde nabo gyo 15 byokka bimanyi ebisanja bina twandibwe tulina ebintu bingi nze nasomera wano Mpigi wano naye nga bagamba ogenda Egomba kuba abasomesa ba gavumenti babakyusa ne batwala mu disitulikiti ez'enjawulo naye nga omusomesa okumugamba nti bakutwala Gomba agamba nti nkwadde omwezi gwange omwaka mulamba naye nga tondudde Gomba naye kati Gomba atandise okuba nga yeegombesa tugamba nti sente Biden tezaaliwo okuba nti omukulu Ssengabi abikwasaganya ensonga ezo nnyingi nnyo tujja zibuuza musajja wa Kabaka Ssenkubuge Rogers kuba yasinga obima yakalulu akawodde yeekayi tasazinnyonnyola yali wakyojja bumiro taata omusago gwe yakola abantu sikutegeera naye nga kyonna sayansi yalabika alimu famire erabika mbu nze mukwogera ku lw'ebiri emabega nti famire eyo ku kasozi awo balimu okweyagaliza si mu bubi omuntu yenna mutuufu okweyagaliza naye waliwo ekisukka maama bwe yayingira State House taata ino ayingidde Paalamenti Kayonda ataddemu taata alumbye Najjemba ataddemu taata alumbye taata awo omugaati okuteerako bannagomba abamu bwabeeranga maama yasonga n'agamba mutano wa gundi yabajja nala gundi oli omulala yaba naye mbu mu State House maama amaanyi galina kuba badde personal bas security something like that for a while naye mbu wadde asimula akabalaza ku State House ng'ava Gomba kyogwo tataliyo mbu n'abo abaddiridde bali kilomita 3 kuva ku Paalamenti manya ku State House wewa State House eri wano
olingiza kulaba kala yayo nti ya white. Twogere ku kyokweyagaliza. Si kirungi. Era abantu b'eggomba baba tebalonze hali si kirumira. Temubanyiigiranga bukkasozi wali. Okyali ku statistics. Tugenze kwaddako. Tugeze ku Ndahiro Albert Wawaaka ku network omulongooti yawanika. Yasooka n'aguwanika e Saudi Arabia. Ewali akadama. Omwana alina omulongooti gukuba gulinga ebibango. Olumba Ndahiro Albert Emirates Dubai netakwambalira. Byonna mbyogera. Bonna buli omu mwangaliza buwanguzi. Nze nagamba ebyazijja kalulu k'eggomba. Twali tufiiridde gundi eri ngoma nnene. Bayitayo kaalya. Mama nene ali wano. Waliwo akazikiti kali somewhere here. Omuzikiti oguli wano. Noyingira awo bayitawo kaalya. Wali omusajja oyo bamusomesa. By the end serious n'ensonga. Yakola ati. Omusajja yanjijjako ndaga muntu yange nanga aleeta ndabe. Ngenze nga agent n'ebbaluwa enzikiriza okubeera polling agent. Witonze apadde ebbaluwa mbeere polling agent ne munnange tugenze nambuza sokompendaga muntu yo. Njimuwa. Agisoma n'abalala bamumanyi nti mutano wagundi. Ntegeeza kusoma nondera Kyaddondo. Nambuuza balonde Kyaddondo gy'otyo kubeera polling agent waffe. Ekyali badde ng'agamba kale muve omugende. N'agamba mutano wange ennyumba yamuli wali kumpi. Mutabani lete Jambia bano bamanyira n'omumanyira. Nyimira ndowooza byakusaga. Nendo asabu nnyo ataddeko embiro. Gyamukoze kugendera kujja. Sebunya mutiitiizi era kati sebunya sigala ku katembo. Nanga musajja. Sebunya yatwagana ekkubo. Lyali limbuze. Ne gwe twayita mu ssere. Kati nze kye natya nti bannange tewali atali kkubo. Ngera wanda bagamba nti ne bw'oziba omukisa gwa muno gumale guyita mu bumu. Ondati nalaba nti ekyo awula ba wakuttawo oyitawo. Gomanya gwokyoma kiri kimu. Buliyo. Ngero kwekanga ngandi ku kkubo. Emotoka zikino amashishi kino. Nga sera nzijjo. Oyinza n'otobere mmotoka. Naye omusajja ntera nnyo mulala ku mikolo olumu kugombolola ne wa. Ne wande man. Nja kujja nkula. Yetaaga kwatulira. Nja mugamba. Yatunafuya nnyo twalinga abatali betufuula abaana abato. Kubanga n'olumena namulabako ng'ayogerako ne Ssematu oyo amusaba ku ssente. Ssematu twali bantu bammwe. Musajja ono. Anyway. Sibye byandeese. Kati tukyali waliwo omulala bamuyita Waswa ow'emmwanyi. Waliwo n'ow'omuti bakuba erinnya ndyerabidde. Omuti nange erinnya ndyerabidde gyali owa DF owa Democratic Front. Gyali bambi eggomba. Waliyo n'omulala Daani bamuzaalawo ngoma nnene. Nsambwe bamuzaala Nsambwe. Toyogera ate besimanyi. Abali ku muleesi bonna bali muleesi naye nga tuzze ku topiki y'abantu esinga obukulu. Abantu bonna be bamanyi. Tulinawo Wanuupu. Sazi Godfrey wakula ennumu. Oyo ye incumbent. Twogere nti ye yajjayo. Ye yajjayo omukulu Ssengo Kalule. Ne tulizaako mutabani wa Kalule Ssengo. Ne kati netuddako Wawaaka. Mutabani wa Kalule Ssengo ye Alice Kirumira. Yazze mu NRM. Ayina flaga ya NRM. Flaga bea. Netulebera ne kabaka w'aba independent mu Ggomba. Kabaka. Lwakweyagala tufulumiza ekibiina ky'aba independent. Omusajja yandibadde akuŋŋaanya ekibiina ky'aba independent n'abaleeta. Independent eggomba. Omukulu Ndahiro Albert Wawaaka. Owa Mizairo mirongooti. Omusajja kasimba emirongooti. Kogenda nze newunyenge gye kasima Ndahiro kye yakola ekyo. Ejja Saudi Arabia. Ekyokukwata ambulance ya bukadde na bukadde ogiteke mu kalulu k'eggomba. Kyokka no ekyo kyali kyankizo. Ambulance sebusiya bulijjo. Bambi bw'aba kansubire nti kituufu ambulance weri y'Abanaggomba. Ambulance weri yagigula y'Abanaggomba. Kiki oyagala kuba mu nteekateeka za Honorable Ndahiro Albert Mikuli. Bwe kiba nga kituufu ambulance nga ya teekateeka y'abantu baffe ab'eggomba. Taata weebale nnyo weebale eddala era bamaama n'abantu mwenna abaafunye era ambulance eyo nalabako sitole emu yasinga okunsazaako ambulance nga yakajja waliwo mu kansala bamuyita Amooti. Kansala oyo Amooti eba erinnya eddala
si ebigumba bisa atekera kuba ya Amooti nesimanyi kama bigumba bisa wanjawulo kwa Amooti banjawulo Amooti yamala alwala Ambulensi yasoka vuga mukulu Amooti mukisanga gwale gw'amaanyi Saazi Godfrey nnyo kiki kitegeeza ekyo era abatayingidde ebyobufuzi muntu ayinza okuwa obujulizi nti newankubadde tuli mu ssogo naye Ambulensi yambuze bulungi era yamuyamba yayamba omulwadde oyo naye ne waliwo ekintu ekizibu ennyo anti kyegambye nti obyobufuzi olwobubiga ne bisussa kati ovoota mu Ambulensi y'omusajja ate nobabuuza nga oli mupiipu paawa ande wapaawa Ambulensi eyo ekyekisiru kye yakola yavuga omuntu oli atuulira ddala ku lusegere lwa kati Honorable Saazi ne bw'aba anoonya katambaala mu kkooti asooka omulaga w'ekaali bamuyita Amooti ayina akaama kayagala okukuba Amooti yasooka okuteekawo okutu naye yalwala ng'obudde obwo eddagala eririwo Ambulensi ya Honorable Ndahiro Ndahiro bwe kiba nga kyekyo Ambulensi Abanaggomba paka lasiti katusabe naye nze nakkiriza okukwebaza nze nakkiriza omukulu Ndahiro Albert Ambulensi yagigula omanyi ebiseera ebisinga buli kintu kyonna kyetulabako ne kitulowoozaako kiba n'ekirungi n'ekibi kati Ambulensi tukkirize Ndahiro Albert yagula Ambulensi kati ebya statistics simanya nti ani asinga obudde bwe nze ngendo zikusomera saagala olimbe bantu olwokuba walya omanyi Philip naye bw'oli otabuka ate nga nalyawa nesaalya naye mbagamba mazima bw'oli otabuka twagala mmwe mwennyini mugende mu comment section muzeeterewo ffe tujje neta nyaga baziteekemu ffe bennyini tujje tugambe naye nga statistics zino ziri ku bantu balinga basatu era tulinako Saazi Godfrey era bizzeemu era bikulemye wulira nti gundi yasinga nedda kale kambive mabega ambive makati nedda tulinako Dokita tulinako Ndahiro Albert Wawaaka tulinako ne Saazi Godfrey ewakula ennume abaddeyo kati Dokita omulaze nti yali wakati kati ziryawo tuli mu leesi kati tosobola ekyo kyokka kiri eno ku bukulembeze bwa pulezidenti kugamba nti kwabo bonna abeesimbyewo n'obuusa omuntu ali inkampendi talina maani akyayina amaani so Saazi ate n'ekirala kimala n'ekirala so Saazi Godfrey yaliidinze olwo maze tulaga wakati Dokita yaliwo kati ali mabega wa Dokita kati wanewo okubiri wano waliwo Ambulensi eyayamba owa NUP emutwale mu ddwaliro ekyo nakyo enayo nkizo bwe kyoma kiri kimu yawo kyenkugamba nti ebyobufuzi si lutalo so nze tumiddeko Kalule Martin kyali wange si lutalo naye personal driver wa mbadde nkyagamba Ndahiro Albert ebyobufuzi si lutalo tosobola kuŋŋamba nti onsanze nti wa independence nkukuba ate onsange nti nfire ku kkubo so kunyambe tunesotinga tunaddamu otalutandike era ku nsonga eyo Honorable Ndahiro Albert Wawaaka nkwebaza nti Ambulensi yakola omulimu ogw'amaanyi okuyamba omutuuzeewo kubanga ne bwoba oyiseemu nga takulonze erabira mutuuzeewo wali kyakola so njagala tuusa omukisa guno okusooka okutumirako mwenna abatulaba ku Agida Live Gomba twagala okubatira twagala obatuusaako empeereza ekyasinze mu Gomba wano nga buli ggulire erifuluma eggomba liina sookera wano lisaasaanira ensi nga walaba eggulu ery'omukyala yafiira ku mukolo gwa Kizo Ivan gonna mule baagajja ku Agida Live era bw'osanga vidiyo yakuba miliyoni 2 nga si Agida Live ng'obivaamu abiyingira biwuli soko tumireko ku Topira Gomba Gaalo ntumiddeko Topira Gomba Gaalo Roziminani Nakabugolo Bina kati abasama nabo naye bagamba abaana abo bakusindikira ku kikugundi ku ssente ez'okujooga naye bw'ojooga wekka ekituufu Zaaka Nakabugolo Bina naye lyali lyanda baaba lyali lyanda lyazikira abaana babinyaabo bandeka mu matigga kati nkaba mukabe nedda balimba
kati genda America kana nsindikira ddolo ojja kakasa nti ekibuga kyaffe ekibuga kyaffe kati bagenda comment nga bava ku biri byonna bye twogeddeko ebyabakulu bagenda kufuuza mu America topiravu byebintu naye nga topiravu ogamba topiravu single mother so akadde kana akaba single mother njogera ku topiravu n'aba single mother ina strugglinga n'omwana naye n'aba single mother batwalaba video eyeggulu yavuddeyo ku mukolo gwa Chosen Becky nga fa abasajja kyatumazeemu nnyo amaanyi omukyala oyo sitegeera ku lw'ebitulutu n'abakwata ku Masaka Road tutuuse okwetonda oyo omukyala yeka siwe Masaka batusonyiwe kubanga kuli okuswaza tolina bw'ogamba omuzadde omutuufu tosobola kulwana lutalo okuba lwatandise paka gye lukoma mulimu ebintu byegamba nti seized fire kituufu ne bw'onookola otya ne bw'abanga faaza mulungi atya ne bw'abanga gundi mayonnaise amuweereza tannatuuka waka asigala oli ye taata w'abaana ne bw'okola otya ne bw'onooyogera otya ne bw'onoosanyusa otya oyo omwana naye mwennyini gw'oli mu kusomesa ekyo ekintu agenda kukula naye ajja kulaba ku bujulizi bw'oli mu kukola ki ate n'ekirala kye njagala okutegeeza nti intaneti teyeerabira bino ebintu bandibikoze ku buli omulembe ogutali ogwanaloogo tosobola kukwata baana ba musajja era nze mpumagana nebba wa Chosen Becky nti maybe balaka entegeera y'emu yandibadde amonoga newankubadde oli musajja munnange tetukola kino tukireke okujjako ng'abategesi b'omukolo be bavudde ne bagaa nti tukole ekifaanana bwe kiti naye ate omunanyini mukolo olina enkizo nnyingi okugaana ebintu bigenda okuswaza Chosen Becky ekyamazima ye yaswadde ne bw'aneesesa atya ne bw'anaabuzaabuza atya ekikolwa kye yakoze tosobola kati kakuleka ekintu kimu ttaano ky'omanya nti mu nsi muno omusajja yenna ekitiibwa ky'omukazi kyakuwa kikoma olunaku lwasooka okwebakako byonna ne bw'obikola bw'abanga yatuuka n'okukuzaalamu omwana asooka n'owokubiri kiba kitegeeza kikkakatako nga gwe omukyala okuuma ebyo bye mwatuukako mu kisenge otuuka okuba nti mwazaala abaana be mwazaala newankubadde mufunye obutakkanya obwenkana butya mu kikumi kuba abaana bano bagenda kukula tebagenda beera bato paka bagenda kukula bafuuka abasajja bakulu bakuba ekifaananyi nga balina ekitabe basajja bagenda few moments later baleeta ebipande biri eyali caring dad we have got a caring dad eyali caring dad we are now sekajjazi ate nga nkukakasa omwana wange ng'omuteekako we are now sekajjazi but nekiwalagwe omanyi omukyalo oyo bwe yayimpawala nedda ekitawaanya Chosen Becky alimu ekyalo kingi ekibuga akirabye bukulu nze nawulirako ku nsonga era yayingira ekibuga nga naffe bwetwakiyingira ngera tuli bakulu kati alina kibaita urban excitement fe ekibuga nze kati nkubuulira ekyamazima fe ekijja kyaffe baasenda kisende fe baali batuziika wali Makindi wali Moland Po bakisengwa buseerandi bannaye ekibuga kiyinza tutabukako ate era temwagenda wala tetwagenda wala nga katudde wano ekakiri naye Chosen Becky ng'omuntu yalema okutegeera nti kyaliwo ekikuvaamu kitegeeza nti fenna tetwava mu kyalo nedda Chosen Becky ekituufu kiri nti Limelight yamukosa obwongo kava mu kyalo nga tekategeera avudde mu kyalo nga tasuubira nti alikwata ku miliyoni 3 azikutte bamubuukinze ayimbye akubye obujji USA England wa star akawunti y'ensava waliwo buno obulangolango mwali maama bamuwadde simba butute Dubai biki byonna jjukira ovudde ni mu kyalo tobirowoozaako maze obifunye kikwetera ojjooga omusajja buva ku musajja ne famire ogijooga kubanga tetumanyi nsonga ki lwaki teyawangala nnyo na sisita we era akawaliwo okusika omuguwa ne tujja ku nsonga eddala esinga obukulu n'otuuka ne ku mukolo guno gwe wategese okiraga nti olina ejjoogo ddene yategese omukolo gw'okwanjula tiyagututte waka ne tulaba taata ng'atuuka ku geeti okuyingira
nga abasecurity ebintu ebiswaza gulira taata wettaka omuzimbireko ennyumba kutugenda okujja waka n'okola tenti ya buwanana gizimbiramu kitawe mugulire ettaka yekanga 2 mutekereko ennyumba nina story emu gye nagamba n'omukolo gwe naliko omwaka guno gwa mukama wange natuukayo manye kuva ku bino byonna ebyasooka nga nyambigobera n'ebyansanyusa nnyo nekindetera okugamba nti ne bwanaaba Sise aba mukazi wange Sise gwenjagala ennyo nsijja kumenya bya Buganda naye sijja kukola teekateeka za Buganda ndi Muganda ngenda okwanjula Muganda naye nze mpulira mu mutima ogwange okufuna essanyu lye njagala okufuna sijja kukola bintu ebyo bya Kiganda nnyo tujja kugenda kale tukoleko biri bikolo tono bwe buti naye for me I feel like njagala mutabani wange wanaagende wajjajjaawe anyo ku mata nga mpaddeyo ente nnya zani okutiba dikoso yabadde mu garden nga gye batimbidde Chosen Beach taata wo nayambala ekooti najja bulunyo ku mukolo n'omuti owa kamera n'akwata kitangi nga ayingira eyo garden yate teyinako omulyango gw'emabega taata talina kulagibwa nga ayingira taata noddamu mulaba nga ali ku serving table bamuwa emmere alina kuyingira nga abadde muntu ayinza kuyamba ku taata funa mmere just emusanga awo ye taata lwakyalira ne mu kidaala ennyumba yiye segeza odo ino kwata mu nyumba gye mwabadde mukyusiriza batakabalira mu nyumba always bateke mu nyumba n'abakuba nyumye mwakoze mukolo kikakyo gw'ekimpenego omukolo ogw'ekisiru mwete mwina njawulo ne bana omuzungu yakuba sama omukolo nga emusayo tebanyina njawulo era namwe mwetaga genda kwetonda biswazaamu mwetaga genda muga muli balokole nga mulokose nnyo ne mutoka kwebya esaata eridokoka okukirawo ne Yesu ajja banyigira okugwagwa wala omulokole ow'ekigwagwa Yesu ajja kugamba nze ndi Munazaalesi era Munazaalesi mbuwa ekitiibwa nze nekyo kineze kimu manyi Musa kyalina ekigambo kyeyogera nagamba omuntu olw'onobeera mu nsi nga tolina muntu gw'oswalira kijja kubeera kizibu ky'otambuza obulamu mu mbeera gyonna obutambuzaamu abantu bakolemu ekifaananyi eky'omuntu alina amakulu buli muntu yenna kati nga bw'onoobeerawo nga ogamba Saalo nga naakiraba atya nga nkoze bwenti omuntu okikakatako nnyo okukuuma legaseyo n'obulamu obuba nga butambula mulayimulaiti omukazi naye alabika Chosen talina muntu gw'aswalira olwa ne mukadde bw'atuuka okumuyingiza mu mbeera eyaffe nga abazze baloni maaka kiyingi ate loni maaka ne manager namalayo musanyufu bitya wera tuli ku mukolo naye kale loni maaka alina gw'asobola obbuulirira tuli ku mukolo era Chosen Beki bambi tukusanyukira ku bambi omukyala bambi yafunye omukisa n'afuna omuntu amwagala buli jjanoonya muntu amwagala era kano njagala okasane mukazi tosobola kuyingiza taatawo nga bw'oyingiza loni maaka kiyingi mu kidaala tekisoboka loni maaka nga bw'ayingira nekirawo ayingire kitaawo alina kubeera eri muzaamugula alina naye tamanju ng'ali eri alinga Birugetsi omukolo bw'oba otegese omukolo ng'ogwo nga gwa bbeeyi toyagala gugende wammwe mu lujja lwammwe Lufunda oba wammwe wabibi bimu tolina nteekateeka ya wamu service provider bakwadde ebintu ebinene ennyo olaba tebijja wammwe taata lwana nnyo asule waawo asigale ng'ekitiibwa kiina kati taata mu kujja okusula ne banne bakulu banne be batuula mubatuuze bulungi si basulawo babenga bano bazze kulaba abayimbi nga taata atudde yenna alina mu kwewuunya bitambula taata ebitiibwa byonna ne biggwera mu gadeni ali kugeti enkadde ekageti kali awo kakadde ali bwati ayagala kayingira bali mu mubuuza annyonnyola bano balina oyingira taata yannyonnyola balina oyingira ku mukolo gwe ogwo mukolo gwange olowooza gwali gugwo nga mpunzika ensonga ya Chosen Beki taata ye ekyamazima ogwo mukolo baagukoze gwadde gwa bbeeyi naye taata yaswaziddwa ate n'ekirala ekibi ekyabaddewo mulimu bataata batafaanana baana naye atulira kafaanana abatwala mwena twagala okubategeeza nti tusinzidde ku La Plata Gardens esangibwa wano Nsangi gwona ayagala okujja okwesanyusaamu tekigana kujja kwesanyusaamu kalina view abaagala camping waliwo ne butenti n'okuwuga swimming pool weeri osobola okujja waliwo bagita La Plata Gardens Nsangi by the way mu nsonga za camping nze ne munya n'abagenda nevuga amafuta nemugenda yowa mugende iwalira simanya wa era njagala akantu kali wano kalungi nnyo mujje mukalabe
kantu era bayita wanjagala twala gwe owulire waka wakutamye owulire omutwe guli board nnyo jangu walika onyumya n'obunyonyi wakakkamu n'omusana gwa mungi nnyo wannyogogerera wano okubira kadama n'akuwulira n'ayita base nga takukabuza nti ani ono nga sikuwulira wano oba omuwulira abaana abantama kubeera mu BS gweyagala kuwulira naye ye ayogera naawe ekitemaga kitokuta baba bagamba nti bw'ofulumako ebweru ofa oba wifi ebweru bayiza sala omusaala baleke toba wandowooza nfu bayiza okuba bejjako ebikundo oyinza omusanga yeggalidde mu kyuma ekyoza engoye kyopira bugombaga pozi nekira wano wenjagala otegekera omukolo oguggulawo platform yaabwe era njagala nkuyita Agida Live olina okubeerawo wano tugenda otegekera omukolo ogugenda okuggulawo TV ya Busiro East platform. Allah akibar. Abagagga banjagala Salongo baba atudde wali nga ne njagala abagagga batudde wali ba Salongo Semata. Ngane witonze Juma Kisekka batudde wali abagagga bo abadde bo. Nga bwe mpisa amabasa bwenti kamu 2 milioni 5 milioni 6 nga bali wali. Kati babu kola nnyo. Bano balina bakoze ki? Atenga nabo bali fit banywa banywa ni omuyimbi wange owomuti naikotodan era naikotodan ino kubeerawo nyagenda bakuba omuziki babu ntondo wali badde wali tebatunyigiriza wazesabi erika abagagga jenna sikwatagana na saidi era omukolo ogenda beera wano tugenda streaming live ku platform zaffe za Busiro East platform era mukama wange Agida Live tulina okubeera wano kwolwo lunaku wendisebo omugenyi omukulu ne bana bamujjemu ajabera walukaga Masiasi kimasa nako kijimasa mpalo kale nno bwekyo kyagimasiza nenga tubagala nnyo bale naffe kutwagala Agida Live Debozire Gomba tuba tusaako buli kimu tubagaliza ennaku enkulu ennungi we wish you Merry Christmas and a prosperous 2026 twagala mulonde bulungi mukeere mugende mulonde mugobere amateeka g'ebyokulonda ge babagamba toteeka bw'oba okozesa kinku tokiteeka bbali kiteekemu akabokisi ak'omuntu gw'oyagala yenna oteekewo bulungi bw'oba okozesa pen totiikinga n'oyisaamu kakoloboze tiikingamu akabokisi ate omulundi gumu tokuutiza funa pen ewandiika obulungi ate mukeereeko basobole obalamanga obululu nga mukyalaba ng'obudde bukyali bwa misana musobole okubaako engeri gye mumanya ebitambudde mu bitundu byammwe nga babitwala so si bitwala kira temwekwase nti babikyusiza mu kkubo mbasaba okulonda okubeere kulungi ensonga z'ebyokulonda tujja kuba tuzitambuza paka tebaako nange njagala otwala omukisa guno oba ompadde eddakiika nga 2 nti amanya nze Emadi Agida Live Debozire Gomba number 1 TV ekuleetera ebyo byokka biweetaaga okumanya togenda biraba byoteetaaga kumanya ntwala omukisa guno okuba nti mwenna Bannagomba mbagaliza amazaalibwa aga Yesu Kristu ag'emirembe tugayite mu bulungi newankubadde ezi mazaalibwa ago nabagenda tasedde okulisivinga ebirabo oba olina kyompa tugume njakubanku kasasoke tulinde ekyomumerika omumerika yansuubiza nti amazaalibwa gagenda gakulako nga masavu gabe masavu sirika nokosiriya naye mbadde njagala ompa omukisa ntuse embeera gye ndimu kubanga sisobola kutuusa abaana batanaba kutuuka mu paalamenti njagala gituusewa Honorable Sazi Godfrey nti munnange lunono n'okuluŋŋambye okujja ne bungamba kujja kati nsobola okujja ne ku miitinga ne kugamba nti ensonga za ziri bwe ziti sijja zoogera no ku mukutu kubanga bano batoopira Bugomba ggalo batemamu kakiripu kati ne boogera ate ebirala ne tuka omukisa guno kutumira ku muganda wa Salongo Semata Munnagomba nti I respect you no matter what ne bwe kinaaba ki nkwagala nnyo era nkwagaza kisinga sinaba kutuuka kulaba ku mwana waffe yazaalibwa naye ng'essaawa yonna tujja kulaba ku princess era nkuyozaayoza okutuuka ku buwanguzi ensonga ezo si nnyangu bangi bajja ne bambuuza bane muzituukiriza mutya naye ng'oba ng'oteesa ku buwanguzi obutuuka nti
tujjemu n'ekiwanvu mukolo twagumala ebbanga eriwedde tukuyozaayoza muganda wange nti weebale nnyo okubeera omusajja embagubaggu. Nange kansinzire wano okwagaliza mukama wange Big Boss Semata Salongo Sam Mugisha Samuel Salim Munagomba 001 the bad boy. Empologoma y'eggomba. Bantu bano bali mu kyawula manyi buli wamu. Wali omanyi omuntu ayogerako nti empologoma y'eggomba ne wabaawo abamu abeeyita abatuukirivu ennyo abawakana. Ati lwaki omuntu muddidde erinnya lya Kabaka ne muliteeka ku muntu? Kabaka mpologoma empalabwa empologoma otegedde ne mu bisolo mulimu empologoma ne mu ssente mulimu empologoma nti pawundi bw'ogirawo oba dola bw'ogirayo empologoma ya ssente. So n'eggomba tulinayo empologoma kati eggomba tulina empologoma gye bayita Salongo Semata Munagomba 001 n'emyukibwa Witonze Juma Kiseka newerekerwako Katongolayo tulina empologoma banne Katongolayo vani soko mwogereko kati munnange tujja mwogerako next time Katongole Ivan tukutumirako nnyo nga ffe naye mukama waffe nkuyozayoza twagaliza okuyita amazaalibwa ga mukama waffe Yesu Kristo newankubadde nti gwe oli Muisiraamu sayidi eri naye era webale naffe era okutufaako tukwagaliza bisinga webale kutulowoozaako akabimba mwekaliko nvimba bano nvimba ennaku zino emmotoka otambuliramu esi waliwo ennaku zo wali tujja wagisuula era si bw'ogizeemu leero lwengizeemu naye era ndi wano muera namanyira beze mito gigonda iringa nnyo sinsobola kuva wano nga situmidde ku sirimu mami nkwagala nnyo. Omwana yaŋŋambye leero olwokusatu antwala ku kyennyanja yakoze atya ate akasimu kalize endaga kubiramu nabulonjooze ojoga naye twagejjamu kati nno nze nkubuulira era katwagala kunoonya linnya lifiitinga mu saizi yaffe naye nga Magibata wonna wooli tukutumiddeko tukwagaliza kisinga webale kubaayo omanyi oyo omukyala yalina Bata Microfinance eri awo ku Kyewamala motoka Kyewamala mu center ko kakalina waggulu awo langi ya bbulu gy'olaba egyo Bata Microfinance balungi nnyo bakola boda loan ne ku by'ettaka balungi nnyo bamanyi okusaakinga ettaka bamanyi okubikolako bulungi n'ogula ettaka eriregiti boda loan school fees loan ba banking like savings basi balina saving loan balina bitu bingi so you go to them obabuuze byonna ebisingawo waali bamuyita Magibata Bata Microfinance obamala ebisingawo awo tujja kuba tubagamba mwebale kubeera kwagira live debozire eggomba Mungu abatukumire mubeere bulungi mweraba bye bye right kuba tukyayina ekiguddewo weda terikoodi